Booking at the channel 0701 703590. So nina okwongera okusoma ennamba eyo abantu bagimanye teri 070 7 tombuzaabuza 0701 703590 olinga ayagala okubuukinga David Lutalo ye nnamba gy'akozesa yokka. Embeera yabadde ki? Gisome mu Luganda ne mu Luzungu. 0701 703590 070735 ayagala okubuukinga David Lutalo ne bandi The Hayers ye namba ekozesebwa. Omuntu bakamala okubba wano abantu so omusi babiri si basatu nga bababba naye nga waliwo kawambwa akabatuma. Ogambye waliwo abatuma? Waliwo akabatuma okumanya. Ate gwe kawambwa nakutegedde manye kumi terikyawo mu nkambi yako eyomu yatugambye everything ekumi terikyawo. Omulamwa guli ku ki? Naye gwe genda mu maaso buntya. Omulamwa ayagala ki? Buntya babalemesezza okukola bukole byabwe bwenkola ennyo nti ate gundi akola asuse. Kati ekiriwo ebigambo by'owulidde ebyo bamuyita David Lutalo omuyimbi w'eggwanga bw'ati we tutandikidde awo. Ensonga zitugenda okwogerako obuzibu bwatandika ndowooza bwava olunaku lwe yakola vidiyo yali ku live n'agamba abaagala okubuukinga David Lutalo enamba yange yeeno. Muganda wange industry ng'eringa ebadde erinze David Lutalo nga banagamba tubadde tukulinze okuva ku olwo tebana bakussa mukono wansi. Kati abasinga bagamba lwaki David Lutalo yali atugabira enamba y'essimu ku diiru ki. Wano wendi ndine musajja munamawulire ajja kutweyanjulira musajja wange nnyo era ensonga zino ez'entertainment azimanyi bulungi nnyo era musajja wa David Lutalo bebati kati agenda otubuulira ki ekiri mu nkambi. David Lutalo abadde abuliridde ge mazima nga tuzze mu mazima abadde abuliridde naye twagala kumanya buzibu baddewa. Deo munamawulire ogamba otya Deo Ganyana? Ndi bulungi divoshi kyekitambula obulamu buli butya? Obulamu kiriya webale kola mirimo tukola najibu nyongerezaako ku Deo oyo mbalamusizaako nnyo nange abalaba celebrity tracker. Yes. Embeera eri etya? Embeera eri kiriya terina tabu tugoberera ebigenda mu maaso ate naddala mu entertainment wano kuba kati ffe mu newsroom omwo tuluddemuko ebbanga naye nga ffe tukola amawulire gano aga leisure ge bayita aga entertainment era tubadde mu ndongo omwo nga tugigoberera kumala ebbanga. Kati nze mu kalya yange y'amawulire ndowooza David Lutalo ye muntu gwe nsinza okukolagana ennyo naye mu bayimbi n'abalala nkoze nabo naye ate Lutalo ye kisukkamukko kubanga ye yava ku level ey'okuba nti ndi mu w'amawulire n'enfuuka kyaliwe era ndi kyaliwe nnyo ndowooza emyaka ngenda mu 10 almost kalya yange yonna ey'amawulire kubanga nze mbadde nkola leisure okumala ebbanga eddene. Kakati Deo David Lutalo ebyatuusewo wabirabye? Nabirabye on his side embeera bwe yatambudde ng'amawulire bwe gali. David Lutalo aba ali ku live emu zino tubeera ku live noga waayi ng'otubuzeeko tekikyakulaba twagala kubuukinga okoze otya ng'omukulu tasomye ennamba. Kati waliwo abaana bakootinga bino ebintu mwana n'atula wansi n'agamba omusajja oyo yali owakabi asoma atya ennamba ku live nga David Lutalo wali osobola n'omufuna nga tasose kuwa namba ku live. Kati abantu tebakitegeera bulungi ekisooka nze Lutalo nkugambye mumanyi mulabidde ebbanga kati Lutalo yagenda n'afunamu obuzibu nti yandooza timing yagenda ng'alina oluyimba olupya
yafulumiza oluyimba olupya yalufulumya Friday last week Friday kakati najja ku live yali Sunday yali Sunday nenga oluyimba lutadde Friday kati utalo yatajjanga ku live nange nali simulaba ku live si musajja nnyo wa social media abadde musajja nnyo wa ground agenda nawo ku endongo ye radio nezikuba ennyimba ze TV nezikuba ennyimba ze social media ateekako ko YouTube nawo no TikTok nenga sigama nti nali serious nnyo nga abalabe babeera kati ko olutalo ndowooza akirowoozamu nga ye akirowoozamu ne team amengeri gye ntadde oluyimba luno kandabe reaction y'abantu kambeege ejingemu ndabe kamba yingiremu kati naye kampite mu kantu kano tulabe kubanga awo ensi weeraga tukirize tugaane kakati nateeka ku live ye yali nnungi kwanza omu kuba amugoberera almost okuva yatandika paka we yamalira byonna nabigoberera abantu bali excited nnyo mulaba kuba tebamulabangako muyimbi waabwe ndoza yafuna ku live nalaba ndoza yali abantu abasukka mutwalo nga bali okubalaba kati ne wavaawo omuwagizi omu amugamba waayi tuwe ku namba yo abantu gye bakola ki gye ya booking ekiri nnomo bulijjo tewali atasoma namba ya simu ku TV oba ku bonna wabeera kasitaba nga mukutu gwa media abantu baguuliza buli muntu asoma namba ya business kandi lutalo kye yakola of course kati si buli muntu yonna mu Uganda asobola okutegeera namba ya lutalo ya booking kituufu wali omuntu nga ali awo ku live olusi gwe gusoose tali mu Uganda oba oli awo nga yeetaaga ennamba eyo olusi alina omukolo gwe maaso awo oba olusi nga alina ebirooto kati lutalo n'asoma ennamba y'essimu era agisoma ekintu kye saalaba muze buzibu bonna abantu bavaayo bagamba omusajja owakabi ensi bwetya kati omanyi omuntu nga anayagala okukuba ayasi afunayo akantu akatonotono n'agamba David Lutalo agaba atya ennamba celebrity superstar kati bo bakitwala mu context bagamba nti David Lutalo yakugwa kati David Lutalo sikugwa in fact David Lutalo y'omu ku bayimbi abasinga ennyimba ennungi almost buli mwaka Lutalo ng'atuwaayo hit ekyazza akikola ekyo naawe okimanyi kati Lutalo yagenda Uncle Ayo kyamujjukira Uncle Ivan Lukwago eyali manager we yagenda ebweru kati yagenda mu COVID yawo era Uncle Ayo nkutumiddeko nnyo Uncle Ayo we yavaawo yali akutte Lutalo bw'ati tivula Lutalo zino entalo z'olaba tazimanyi yayita Rwanda twaje tulabangako mu ebyo bipya nnyo ku Lutalo by'olaba akola Lutalo teyali ate nga topu naye teyali mu ebyo ngera talina osobola mulabira kubanga Ivan oyo yalina engeri gy'akwatamuko ebintu ngera mizairo ne bwejjanga y'amaanyi nga tetuuka ku Lutalo ngekuba Ivan ali nagikwata n'agikkakkanya n'agiwoza n'agituulawo wansi kivula awali towulirangako Lutalo musikando zezo naye tekiteeza nti tezaabangawo byabangawo kubanga Lutalo buli muyimbi ng'ayagala mukolerako mawulire almost abasinga obungi nga boolaba kati kati ojja kusanga omuntu tobalaba abaupcoming nina binalabyawo essaawa zino nabo bali mu kwogera kati ate luli Lutalo yali tabawaamu kati yabawaddemu buwi yali tagaba Lutalo nga tabawaamu nenga baabangawo nenga ojja n'omwekoonako n'otambula n'ogenda n'ogaa akasajja kankeesonyiwe tekagenda kumpaamu Lutalo tagaba era egibbanga lyonna bw'ati bwazimbye ekintu kye so kakati Ivan bw'avaawo management n'ekyukamuko n'eddako ewa musajja wange Nassa manager Nassa Nassa awo simanyi byabaawo musajja wange manager Nassa bambi yali ensonga ali azikwasaganyanga ate akuteekako kwalo naga divorce tutadde oluyimba soko owulire kakati jjukira abo bonna eyo ennamba Lutalo si yagikwata era tukuba simu n'owulira ye kati buli gwagamba nti kati ono manager agikyusa n'eva mu mikono n'ekola ki kati manager oyo agenda mu bantu kati Uncle Ayinze nalina ennamba ye y'essimu ng'ate simukubira ku ya booking nenga ne bwemba n'omulimu oba oli awo nkubira ate Ivan ku yaki ku yiye eri personal kati omuntu bw'ava mu system omuntu aba asigalamu nga
on personal level nga dealinga n'abo abantu on personal level. Yes. Kati enamba negenda mu mikono emirala negenda n'emikono emirala negenda n'emikono emirala. Kati kyabadde relevant nnyo okugaba enamba eya lutalo yennyini k'omufunira eriko. Because bukya Ivan agenda management yakyusa emikono. Kati abantu bameka? Babiri. Kakati tomanya bikolebwa eyo. Ngera bwa mpuliddeko ng'akyogera waliwo picha ne muwenda adi mpulira ng'akyogera. Babba abantu. Nga bayita muli. Kati ze divorce waliko manager wange. Tugeze nina service zengaba. Naye ne twawukana. Mu bulungi oba mu bubi. Nga bola manager Roja ne Spice. Nene wasigala nga nze nkolagana ne manager Roja. Nga nsobola omukubera ne mugamba why Spice oyo storage. Kati manager Roja waba mubi asobola okugamba omwagaza ki twala muno. Kimanyizo ogwo mulimu Spice abata gufunye. Nagamba nti oyagala oli omuyimbi Yesu gwo maniddeko. Neni noono. Ate ono ye tusobola n'okujjiramu wano. Nubala kitwalo no. Tutwalo naye ajja kukola bulungi. Mukolo gwa kigwambaga nti onajja kukuba ina kano na kano ate akugiramu n'akakadde. Ate oli abadde atwala bweziti tugende noono. Ogwo mulimo ne kukola ki? Kati ekyo nga kirayi nga omuyimbi nanyini business ayinza kiwulira ne kitamuyisa bulungi. Ndowooza y'ensonga lwaki nze kyesinga okwekakasa lwaki lutalo yasabe bamusabe enamba y'essimu gy'akozesa naye n'agigaba. Butereevu. Kati saawa zino waliwo era gwendowooza balaba baagala mufuula ekyokusekererwa. Tewali asobola kufuula lutalo kyakusekererwa. Ekisooka kati ye lutalo yayagadde bba waamu nga bw'oludde we yagambye nti agenda boogerako. Yagambye yayagadde bba waamu. In fact yagambye abantu batono nnyo abeetaaga reply ye. Kuba ye lutalo tagaba reply. Taddamu. Wajjukira skanda ezaaliwo ku January. Kubanga lutalo emyaka gyonna badde akola lonchize mu January. Waba wajja mu January. Nagamba January yange gindekere nagimulekera. Teyamuddamu alina sigala nga mukwano gwe. Lutalo nagenda mu May namulekera January ate naye January yagivaamu. Kati oyo lutalo tagaba. Ne kati kuluno ndowooza alina gwe yategedde nti amulemezzaamu. Mukwogera kwe wano mu interview eno agambye waliwo abasindikira abantu bankube. Tulinza mutugambe kuba yagambye agenda mutugamba nange simumanyi. Naye gwe olaba waliwo alwana lutalo essaawa zino directly. Anti kugambye lutalo business bulandi y'amaanyi ate ebeddewo agimaintainiza okumala ebbanga. Kati lutalo ate kuba alina bamulwanyisa. Waliwo abaagala space ye bayitirivu ate bakikoze okumala ebbanga. Kati of course balina okubaawo. Balina okubaawo. Kati ekirala kyasanga nze kimmanyi lutalo entalo z'abadde alwana silently nyingi nnyo okusinga zino z'olaba. Nenga asirika. Gwe okimanyi nino waliwo bapromota abanyiga lutalo olw'okuba tabawa show. Anti lutalo yatuuka n'afunamu nga yeetegeka shows ezisinga obungi. Ate nga bapromota ng'ate ye musajja aleeta ssente. Nti promota bw'otegeka lutalo oba kushuwa ebitundu nga 8 ku 10 nti ogenda kufuna ssente. Kati lutalo n'atuuka n'agamba naye nfunyeemu amagya gange. Lwaki seetegekamu n'endaba? Si kweyagaliza okwo. Tekuba kweyagaliza. Kati nga gwe nanyini business kale tugeze divorce. Uno mulimo gwe tulimu. Osobola okuba nga gwe osobola okweditinga stories zo. Kati lwaki oba ohayalinga editor? Nga nso okweditinga. Nga osobola okweditingira. Kakati ate editor bw'abaayo nga yali yeegomba okweditingira divorce oba celebrity tracker. Nga nze chief editor owa celebrity tracker. Okimanyi nyiiga. Nenga nze nanyini business nsavinga sente ze ndikuwadde oba miliyoni ya sente. Omwezi ne gugwako nga njesigalizza. Ate nonyiigira. Nenkunyigira. Kati lutalo yategeka ekivulu kya Nnaalongo. Kuba nze ebyo nabirimu mbimanyi. Lutalo yategeka ekivulu kya Nnaalongo cricket oval. Ye kenyini n'akyetegekera.
abayimbi ba promoter bali bangi abatuka ku mmeeza ye nga bayitirivu kuba yateekayo poster n'etuuka okuba eya Nalongo kuba Lutalo yateekayo poster naye nga talinaako promoter goma iba promoter abatuukirira Lutalo ne offer ze baali bamuwa ow'ebibiri ow'ebisatu ow'ebitaano naye nga Lutalo n'agaana n'agamba ngenda gyetegekera Nalongo concert kuba nange nzijukira nga buli omu abuuza promoter yaani yagaana nga tawaamu teyagaba anti yali abawadde bonna tewali mu promoter munene atategekanga ku Lutalo Keti yamutegekako Balamu yamutegekako Abitex yamutegeka era nawulidde Abitex awo ng'ayogera nemwewuunya n'omwewuunya sisuubira nti Abitex bw'abanga yali ategese ku bayimbi nga bw'alina experience yonna ne bw'omulita awo n'omubuuza amazima tafunangako ssente nga ze yafunanga ategese Lutalo. Kati lwaki mu kaseera kano Lutalo tukirize tuganye ddeewo Lutalo abadde asiriikiridde kituufu Lutalo nga buli omu yeebuuza Lutalo aliwa tetumanyi oluusi omu byagamba mbadde ensirise nga nabyenfumba naye akasiriikiriro nga kangi kyovula agenza okuvaayo n'engeri gy'avuddeyo naye yeetiisaamuko nga abantu balinga bagamba nti avuddeyo ng'agezaako kwekwata ku bantu abawadde namba badaye gyendi sifanga tukirize tugaane industry yonna ebadde wansi olw'ebyobufuzi endongo tebaddeewo kuba kati bw'otunuulira twakoma okubeera n'ekivvulu ku Serena Idi twakoma kukya yali show yani ye yali ku Serena kuya na gundi Nantume bwaliga gwa munana ndowooza Cricket Oval twasembera kuwani ku Saha Nantume yaliyo nga tugenda mu kulonda yali November kati twasemba okuba ne Cricket Oval kuba zezo venue za Lutalo sigenda kufa ku birala nti yategeseewo obawa venue ziri ezo bw'atategeka Serena ateeka Cricket Oval twasemba okuba n'ekisho ey'amaanyi Cricket Oval ndooza yali ya Saha kati endongo ebadde wansi n'ennyimba era obadde oziraba empya tewali ennyimba lupya okuggyako kati weziriwo Saha ayinayo ne Lutalo ayina waliwo abayimbi abalala ababadde awo nti Fiki naye ayinayo akapya naye nga tolaba nnyo industry ebadde down kati Lutalo abayimbi bonna abadde bagenda bali mu campaign almost industry yonna kujjako Lutalo nze neewuunya abantu abateeka Lutalo mu byobufuzi Lutalo manyi offers agaana ez'abannabyabufuzi eyagaana ogenda mu bino ebyadde mu campaign biki I know it from reliable source yagaana Lutalo yagaana $2,000,000 buli lunaku ze baali bamuwa okuyimba mu campaign omache kitegeeza okumala emyezi 3 ngamunako ofuna $2,000,000 abana fa bali mbuyinza kukulala ya M7 offer yagitandinga down n'agamba nga on a day nga afuna $2,000,000 nazigaana nzomanyize nze devotion ndiwe ni UP kituufu nze ndiwe ni UP ate nze ndi futu soja era nze bwokwata ku Kyagulanyi nange nkwambala mu busobozi bwange bwe mba nkwambaliddemu enaku zino wali banyambala awo seba abaana bannokwawo nakulaba mbatira nze ndiwe ni UP najibu gali akatala kateekeko naye tewali ebibola ba Lutalo bamudraginga mu budragings mu ebyo byobufuzi nti ali side eno simanya alwana gundi talina gwalwana ya akola business ye egatta abantu bonna kugambye offers okka ba MP bokaboka bali bamuyita okuyimba kulale zaabwe ate sibala na kubala David Lutalo opposition n'abeeni alemu bonna bamuyita Daudi Lutalo yes yagaana akasente ka $2,000,000 buli lunaku yazigaana kate bamukuba mbu bagamba ate offers aba MP ate bo sibala oba weFDC oba weNRM oba wanupu zonna zajjanga ng'azigaana n'agende Masaka n'atimba ekiveera kye n'ayimbira abantu be n'akomawo e Kampala oba afunye $1,000,000 oba 2 n'adda e Kampala naye nga takutte ssente ya munnabyabufuzi yazigaana
kati gwe bodraginga lutalo nti nno ali side eno of course kati kirabikira ddala nti nno waliwo omuntu amulwana naye nga bomanyi nti bwoba olwana omuntu olutalo bw'oluteeka mu byobufuzi kirwanguya kubanga oba ojja kufunako abakuyambako bangi abagenda obuukira gwe kasi kiteeka mu politics olutalo omuntu n'omukubira mu politics ofuna abayambi bangi kuba kati gwe oli fuutu soja oli wa nuupu ate lukulu enkumanyi nnyo n'amaanyi ate ndina fulaga beyala ati tomanyi nti nno ze mbadde kansala era ndi kansala kuva 2020 waddayo ku bwakansala butereevu naye wawangudde guno kulonda kwedde nnyo n'amaanyi kansala wawaddeyo kakati nga bomanyi ffe ebyobufuzi byaffe nze nabadde nansana awo tubadde nakati n'enkya ninayo kanso ntula mu kanso kati nze bino ebyobufuzi nze mbimanyi kati nze manyi ati oyo abalwana nti kati tulwana lutalo tumukuna mukubira wano anti buli agamba kale nze njogera nganze buli agamba nti abaana ba Nuupu bayinza okubanga balina engeri gye banyigirizaamu lutalo olw'okuba yalaga mbu tali ku sayidi yaabwe yabanyigirizibwa okitegeera kati gwe oli fuutu soja oli mukwano gwa lutalo ku bino ebyowulira ebyogerwa nti ye kyaka teyabeera ku sayidi yaabwe mu kulonda kuno okwaggwa yabeera ku sayidi y'abanyigiriza kituufu ddala mbiwulira naye amazima gali bwe gati lutalo talina sayidi lutalo nga ye naturally actively ate okuyingira ebyobufuzi talina muntu gw'alinako buzibu kabere pulezidenti wange yennyini naye ayinza okuba akimanyi Kyagulanyi soogerera ye era soogerera pate naye ayinza okuba akimanyi nti bino just ku bya industry kubanga abimanyi ye kuba naye kennyini yo bakabejja ba industry ababadde mu industry bakabejja be batopo ba industry eno ng'ogyeko ebyobufuzi bogenda mu music industry ya wano e Uganda ye top boss music industry wano ekyo tewali akiwakanya kati ye mukama wange ebyabimanyi kyova olaba mu show ya Naalongo pulezidenti wange yali mu America teyaliiwo yatwala obudde yalina ku show kanjogere ya Flavia ne yeetondera lutalo obutakola post ng'agamba abantu bagende mu show kiri ku record Bobi Wine pulezidenti wange Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Sentamu yagenda ku show yali ne Flavia Namulimba n'obugenda gye Diaspora Connect ne yeetondera David Lutalo ng'omuntu era yagamba yakola statement bwati agamba David Lutalo y'omu ku bayimbi abasinga oyimba obulungi e Uganda ate abalina ennyimba eza message naye nabadde ne engagements nnyingi sho nempitako nga sikoze eki nga simuwagidde era n'agamba nsaba kunsonyiwa kojja Daudi Lutalo yagamba kojja nsaba kunsonyiwa sasobodde kukola ki kujja ku show so kujja sasobodde kubeera postinga okugamba abantu nti banaye tugenda tuwagira omuyimbi nga bulaba atera obikola kuba si buli show ja postinga nti abaayo ye gyayagadde gyakola ki gyabeerako naye show azipostinga ez'abayimbi ntero balaba naye oba tokolagana naye yakupostinga wali tomanyi tewalaba wano omuyimbi yafirwa maama we Gravity yamusaasira naye ng'ebiseera ebyo ate Gravity yali bubi nnyo nga kuba omusajja yamuyisa bubi nnyo n'atuuka n'okugenda ebusaabala ku biki n'ayiwawo omusenyu ne bwe yafiirwa yamusaasira era abantu bangi baagenda including Mickey Wine muganda we yagenda n'amuziikirako kitegeeza ki ye muntu w'abantu oli pulezidenti wa Uganda sebo muntu w'abantu dewo so David Lutalo okubula kwe tukunenyezaani abantu yes nga tutuganya abantu bagamba nti bannange yakoze kino naye okubula kwa David Lutalo tanyigira manyi musajja we bangambe anyiga mangu nzigambe nti yabula just njogera bwogezi kale akasirikiriro kava kwani kavudde ku ki akasirikiriro ke kabadde kuyenga omuntu ndoza yaga kwe wambuleke yaga kwe wambuleke kirala ya from yako wano ipia fulumao nete yali ya market ya fe wano kati abantu kye bagamba mbo wano ipia fulum y'Oluswayiri zali nyimba 3 nete target audience yali ya fe wano kubanga Lutalo wantu wali kyatakoze
kati agalagenda ko ndoza ya kirowoozamu bwatyo nagamba kanfulume mukko era ennyimba ezo nalina mukwano gwange Kongo eyo asobola mbaawo naye budde obusinga bumala zikuba nnyo kweza ennyimba 3 wali oluyimba olumu oluliko olukongo olungi yangamba ate kati eri ehiti ye waabwe era yeekuba era Lutalo Endongo agikuba nnyo Kongo eyo ayimbayo agikuba nnyo Kongo okusinga wano kubanze nawulira nnyo ennyimba za Luswayiri yali mwaka guwedde nga mpulira nnyo ennyimba z'Oluswayiri namusanga awo ku Papaz awo nga yali anyuma muni ba DJ ndozanga yakata album eyo ya EP eyo ngamanyi omuyimbi bw'obeera olina okumitingamu abasajja batambuza endongo abatweka wano ne wali kati Lutalo ennyimba ze yasemba okuyimba EP ejayi teyagiyimbira bannayuganda tagitiye ndowooza teyali ya wano teyali ya wano kyova olaba era teyakissaamu nnyo maanyi era wano sisuubira nti waliwo ne TV eyakuba ku luyimba olwo naye olowooza ensi eyinza okuba erwana lutalo ensi terwana lutalo ensi esiima lutalo basobola okubaamu ba individio abalwana entalo ezaabwe ezo za bizinesi oba za buntu nga balwana just byabwe nga balwana byabwe naye nga ate balina okikuba okukikuleetera ggo kati nga bwe nkyenkugamba ekyebyobufuzi nti omuntu bw'omudraginga mu lutalo olw'ebyobufuzi ofuna abayambi olusi botatadde ku bwereere kubanga wali abantu nga yalina feeling nti nze mpagira NRM okitegeera nti nze omuntu akwata ku NRM nange mwambala nga nze bw'okwata ku NUP nenkwambala gikwateko nkwambale gwe kwata ku Kyagulanyi ondabe kakati gwe bakuleeta ne bakugamba omulaba omusajja oyo tayagala Kyagulanyi nagamba ogambye otya bwe buno obusajja babutugamba bulijjo be bano abasajja anti fe tubatyadde ade tutya fe kati inze kati otya n'ogenda okukavalinga sole ku secretariat ya NRM mboza lwaki anti abantu bakulaba nti ate yagenze eyo nakavalinga NRM kati gwe ate kati ekyenjawulo kiriko tolinga nze ate kuba kati nze ate nze kati ndi active mu byobufuzi gwe ate oli w'amawulire kati gwenze nze amanyi omulimo guno nze sikifuna mu buzibu mwemba nkusanzeeyo kati bano tugenda okujjako nga walaga side nti nze sitole zenkola nkola ze omayifu kati pamawulire bakuba nti ensi yaffe ekyali mabega naye bw'ogobera n'amawulire g'ebweru bano amawulire balaga side mbadde mbatungana ddala mu kulonda kwa US kwaliwo waliwo TV ezimu nti osanga CNN nti iyo ya Republican nti nosanga Fox beggulire nga ya kitebe ng'erikuba nga lya kitebe nga terina butabu nosanga ate poloti 10 bagita poloti 10 kato bagita batya wali ya NRM eriwa office ze NRM secretariat NRM Kyadondo Road nga te yafira ku Kyadondo Road nono mu lutalo lwe Iran toto balaba mbalaba kati gosobola okusanga ali Jazeera ngekuba story positive kwa America na Israel tesobola neko gama Trump bwakola press conference bagoba wali Jazeera baawo waliwo ne special correspondent ku White House nga wali Jazeera ali kati fe ne fe walo tukavalinga eno no kavalinga story olusi time nyingi nojiwako bano olusi neno nojja no bawaako olutuke wamwe nibagamba bono bunyampi buno bukavalinga musajja beri bera bwogera ziba tempa za byabufuzi love love era tola kinenyeza muntu nebo kimunyonyola okola ki okyegera kakati kati go manyi nti ku kitebe TV ezisinga okusookawo nga bayise press conference UBC ate ne babaaniriza nnyo kyenjagala okumanya UBC eraga amawulege ekitebe nnyo n'amaanyi egalaga era lipoota waali UBC leero butereevu ate nga ku kitebe awo UBC bamuyita Jamiru ku kitebe wa UBC tomukwata nako ne ku office ne mu office takonkona
ono omuwala yaani alina erinnya liri fane owa UBC manyi Jamiru sibamanyi waliwo omuwala wa UBC ntemusa mufiiruli alina erinnya liri fane yeba yina mukozi batya kati UBC ejja ku kitebe ku UN nze mbalabawo ogendayo babaawo nze nali neebuuza baba story bazizannyawo ate UBC ekola nnyo story za Nuupu negikolanga bw'erina okuba tolaba n'abagenyi ab'NUP nga bali ku business star babaayo lwakuba nti ate tebajubisa nnyo tasobola kujubisa nnyo kuwa PR mungi ate amuwa wali kati naawe mufunayo ku Serena ng'apika teke saagala kuyingiza bintu bya basajja bintu byabwe negambye government broadcaster eyo njogerako kubanga wandigambye yandibadde teyina ki bagigaana n'okugenda kuki kupatenga opposition naye babaayo nze kati ntya n'okulinnyayo babaayo naye kati bwe kituuka mu zino entalo za bizinensi kati olutalo bimukosa waliwo ekigaati ekyayitaawo ne tukibaka nabalaba kigaati wakibaka nabalaba nga naffe twembeera eri naye ekigaati ekyo ne tukibaka kati divorce olaba nze nakibaka ennaku ezo kisinzira n'engeri gye webulandingamu nakibaka kakati kankuwe ekyali kingi mulimu nkyayira bwerere nze nalimbaka kigaati kati kasuka omulaba kasuka abantu tebamwewuunya nga ekigaati akibase naye anaazifuna ezo biliyoni 5 simanyi neze kyemmanyi ayina okutuula wansi n'abaako baatemerako kwezi 5 butereevu bw'atakkiriza ate tajja zifuna ekyo ndowooza naye akimanyi ate ayinza okuba nga zenteeseganya zaalimu kyensinga okumanya ez'ekigaati ekyo bw'atakkiriziganya n'ekyo kyemmanyimu eno ati bw'ataabaweeko nabo ayinza obutakifulumya wekiri abasajja ba mafiya bw'ataabaweeko ayinza obutafulumya wekiri kati sitole ziri mu sente z'abapromota toziwulira nalaba nga bayise n'abitekisaawo ebiliyoni 3 something nalaba nga abitekisi babayisaawo era bwe banakkiriza bajja zifuna condition eriwo ogimanyi kati ne kasuku ayina kyemmanyi okujjako nga order kasuku order eyinza okujja negamba leeta sente ezo zimpe wano kasuku jangu twala sente zo naye bwe zinayita ene kasita zigenda mu system genda wano ministry wano simanya wano ajja kutema ffe tulina kyetwabakira just kyamangu nalingamba laba eyo tekyali kyamaanyi ngamba wayi asajja beeyi kati kyenkugambye nti wali kasuku tebamwewuunya naye ate gwe divorce bakwewuunya anti gwe wabalaga oli waabwe kati nze banneewuunya nedda ddeewo tukole bwe tuti amazima gabeere mazima nze nali reporter ku NUP njala kubuuza ekibuuzo njala okinziremu sigamba nti nkyogera kino nti oba negana NUP oba ki ddeewo ki ekiraga nti nze nali affiliated ku NUP ebikolwa byo nga ki ebikolwa byo ebiriwa anti kakati wajjanga n'okola story yes n'ozikola nga bwe zirina okuba olusi n'oyongeramu in favor of NUP yes nojja n'okola posti ng'oli ng'ofevalinga ebikolwa byo bye biraga omuntu wa side kyakola ki kakati bw'okyusa ebikolwa kati wali olabyeko kankuwa ekyokulabirako ekyakasuku ng'olabyeko kasuku ng'akola posti in favor of NUP kyobula tebamwewuunya kale ate bwe nazikolako in favor of your side lwaki n'abalala tetubakolera nga ndi munamawulire bino byali ebinvumya nabikola nga munamawulire anti kakati tebakuvuma bakulitisizing omanyi bokole amanyi kati ffe kati abamawulire nze kimanyi ndi mumpi wakivumye bba tukola emirimu egiri public kati zolaba nange kati nze ndi wano ndifendinga lutalo kuba nze mumanyi newasobola okubaawo akatambi akasazamu ne banvuma ekiwalaata nga gwe bakuvuma obumpi
bana bavuma ne bavuma yo laba akawalaata nenga nze nkugambye nkoze ne lutalo emyaka 10 kati ebyo nokoze ne lutalo ebbanga lino lyonna olwanye ne lutalo mulwanye entalo ezimu fetulwana eno za mawulire tulinyo byandongo abantu ekibadde kibaluma ndi lutalo teyabeera ku saidi yaabwe mu kaseera bwe bamwetaagira anti kakati lutalo kyatasobola kukola kyekiri kyenkugambye nti actively lutalo talimbya abufuzi nga bw'olaba nti kati Kenzo okitegeera nti oba nga bw'olaba Saha nti Saha noba omugamba ki Saha weni UP nti Kenzo weni alemu kandi ndowooza bano baganda baffe lutalo baali bamusuubiramu ekyo kuba lutalo mukwano gwa Bobby ng'omuntu kati abantu bebeeri UP yali bali basuubira lutalo ekyo nga bw'olaba Saha bwakikola nga bw'olaba Aziza Zioni bwakikola nga bw'olaba Kabako bwakikola neno mweni alemu nga bw'olaba Kamiliyoni kanesa ne lutalo ndoza bali bamusuubira eri kati bwe bataamulaba ne bagamba azeno ate neno teyaliyo ye yasigala waka n'agamba nze nkuba ndongo yange nyimbira buli muntu kye kimukubya kuba wonna teyaliwo teyagenda eno okubeera independent musango mu Uganda kakati lutalo ekisinga omukubya statement ziri 2 ze yakola naamulwana gwanaatera otugamba kwanza nkimanya jamulaga anaatera gwanaatera otugamba kati ye waayingire wakati awo kubanga nti nze nali mbalala lutalo yayogerera ebyo ku kivulo ekyo yasooka kye bagamba nalaba ku stage nga kuliko n'omusajja mukulu Nawandagala butereevu yali abacking musajja wa Ndodo mulaba oyo baali yali abacking Nawandagala nze nali mbalala era manyi lwaki yakola statement eyo ate senga abantu baali bamanyi lutalo statement gye yakola yali tagikola nga alina baakolera kati wali naye olunaku yayogera nti I'm not a politician saagala byabufuzi twewale bana byabufuzi abakola ki abatwawula yawulamu nsonga kye yamwogeze kugambe gumanye nsonga lwaki yayogera ekigambo wali naye embalala yayogera ekikuba kye kisinze kati kyali bwe kiti wali omuvubuka wa Midajolamu Kaweesa Jolamu Kaweesa omumanyi yali muyimbi mu The Hairs nenga bana bavubuka ng'anoonya linnya nenga alinamu akasente kati atuukira lutalo amugamba mukama wange nsaba kuyambako show y'embalala yali ya lutalo nga ye ng'omuntu namugamba nsaba kuyambako nkutegekere show yawa naye mikwano gyange gisobola okungulako ttebo nakinaki lutalo amugamba nti amugamba kale genda okole kubanga show ebeera nnene lutalo ayinza okuba ali mukono naye nga mu weeks 2 weeks time agenda kubeera mbalala naye nga walina okubaawo ebigenda mu maaso awo kuba drive kutimba bipande bulango kati omuvubuka oyo namuyambako okukola ki okuteekateeka kakati ayina abantu be yaguza ttebo ezisinga obungi ku show nga tebali naye nga bapoliticiani sigenda kwogera kibiina nga bapoliticiani kakati bwe yabaguza ttebo ku lunaku lwa show ennyini ne bakyamuka ne bagala okusaba stage nti lutalo atuweemu ku stage tuyiseewo ebyobufuzi byaffe kati batandika okuteeka pressure ku Jolamu Jolamu gamba omusajja atuwa katuuti tuguze ttebo zino 14 kuba abantu tubalaba tuwa katuuti tuli mu constituency tubeereko bye twogera lutalo agaana lutalo bwe yagaana ne bateekawo ne offer tikale tugenda mwongeramu bwetyo oba tugenda gula siddi bwetyo lutalo tali ku level igula siddi kulungi kati bwe yagaana pressure bwe yamusukkako bwe yadda mu session ey'okubiri ku show nagamba bannaaye nze nyimbira abantu siri munnabyabufuzi siri politician era nze saagala munnabyabufuzi ayawulayawula mu bantu iyo statement naye nga statement yali agiweereza bali bannabyabufuzi abaali mu audience abamuteekako pressure bajje katuuti bogereko ebyobufuzi byabwe ku katuuti ka lutalo ku stage ya lutalo egundi bwe yajjirawo era statement eyagirikodinga saamumanya n'agitta zisaagira bamu byabuzibu mwagenda okuva gye mwali nga twagenda okuzuukuka ng'ate eri eno ku saidi yaffe nze mwagenda okuva gye mwali
nga statement fe tugirina mu fe tetwabimanyako nabimanya nti bina n'amakulu fenga twaje era fe twagamba amma obusajja obukubye bubadde nabo butukoze eki bwadde butulemedde kubwaguze tebo zaabwe buyimbidde ate bwagala ki kumbe abantu bagifunye muki mu ngeri ndala ye ngeri yokka Lutalo ekimuso ate Lutalo nga bwe nkugambye nti tamanyi nnyo byakulwana era y'omwesigirako n'okola ki n'asirika kumbe gano gaali maanyi malalamu ebwevu yamuyitamu gaali maanyi malalamu kati yeki yengeri yokka bwe kyajja kubanga Lutalo nze sirabangako muntu asinga kuyamba oba kugabanga Lutalo okuyamba kwayambye naye abantu babulira kati gwe divorce okimanyi bulungi wano Kampala wano ku radio za wano e Uganda tewali presenter nga yakuba nga yakolako show ey'amaanyi nga Lutalo tamuwanga ku kivulu kye nyende gwe mmanyi yali akola ku TV eri awe Makindi taliyo yangambira ona nganze Lutalo simubanja tewali presenter wano oba DJ obaani olaba fa abali bawandiika amawulire nga nensi tetumanyi yatuwako ku bivulu okujja konza atali mutegesi kati nze nanga nti nali sitegeka nze era Lutalo yampaka ekivulu n'ekitunde miliyoni 3 ye muyimbi yasooka okumpe miliyoni 3 ng'otunze ekivulu bino bitwali tubeeramu obimanyi ko kyayo 15 naye ng'okola oli mu mativu naye ffe tubadde wano n'abayimbi tavaako yadde Lutalo nze wano presenter yenna alina aveeyo oba akola ku radio oba ku TV nga Lutalo tamuwanko kivulu aveeyo abawadde era tewali presenter wano tolaba nti ebyo bya social media tosobola biwulira ku radio oba TV tosobola biwulira nga waliwo presenter akyogera okujjako nga sigenda kikozesa okujjako nga aliko ekikyamu ku mutwe kyogera nti mumba tuutu okujjako nga muguwa ddala oba nga musiru naye ng'ayambye nze mbamanyi kubanga ze nakeberanga mu ddayale ya Ivan ono daily basis nga ngikeberamu nga tajiŋŋaana ng'ebeera ku mutto ogwo ntudde wano nga ngikeberamu nga ndaba nti ono yamuwadde gindi ono yamuwadde gindi ono yamuwadde gindi ono yamuwadde gindi kati Lutalo kyobula obutalo bwali tebumukwata kati ekimusumbuwamu management kyekimusumbwa tiimu sawa zino era mukama wange bw'oba ononda Tereza funa tiimu esobola okukola ekintu kiri Ivan kye yakolanga funa omuntu either Ivan bw'aba Ivan tazze funa omuntu eyefaananyirizaako Ivan ebyo bijja kuba biwedde mu bbanga lino waliwoddeko aboogera nti Lutalo yagwa ekyo buli muntu akyogera okiwulira nkiwulira ate wali omuyimbi ge batakigamba omuntu bwaba ayagala okuddiisinga ssebo akyogera kati essaawa eno nze mpulira bagamba nti yagwa but his music muwulira tomuwulira kitegeeza ki ekyo kati sooke tuddekoko kati essaawa eno muntu ki wano mu Uganda asinga okutrendinga essaawa zino katikati oba muyimbi oba kine nga alimu asinga okutrendinga wano essaawa zino tulina famire ya Nsambya n'Emirembe they are trending mu mawulire ogamba trend as now abo kali va ku bano ba socialite kwa kati ba socialite kati bombuza trend essaawa era trend kati bogenda kati kankutwale kati kankuje ku TikTok kutwale ku Twitter mu X essaawa zino bogenda ku trending ana asinga ku trending David Lutalo ne Kyagulanyi anti nze nedda singo ngambi side eyo ngambye mu Uganda wano abantu abamanyifu essaawa zino ogamba abantu abamanyifu aboogerwako number 1 is Kyagulanyi ne kati gwe towulira nko omuntu agamba Kyagulanyi yagwa gye bali boogera kuba kudiisinga omuntu aba yagala just kuyisaamu gaali nagamba wagwa wagwa kati olaba kati nalabye Mukunja agamba Lutalo yagwa nenga obolaba Mukunja tayingirira muwa simanyi anti kakati ba Mukunja abo kati amawulire gana anti gatuleetera obuzibu tokabilite ikyaba ayagala kyova nakuganya Lutalo tagaba tawamu yali ewala bintu ng'ebyo kati yamuwaddemu kubaita okuwaamu kati Lutalo yawadde Mukunja era bogenda ku for you videos gye kwali kuba Mukunja kimubiri post Lutalo
era Lutalo bw'ataddamu kwogera kigambo kyonna from today era Mukunja toddamu mulaba aba isaawo abagenze bw'atamuwamu n'amuddiza bw'atamuwamu kati Lutalo tasobola kwogera ku Mukunja tasobola naye akimanyi ne Lutalo bw'ataddamu kukola video ndala oba n'atadda kukola live ndala ne Mukunja taddamu ate ogenda musanga abuukidde kirala era ekiriko kuba mu bintu by'adayogera sawuliddemu ku Mukunja ate kati Lutalo ayagaza ki Mukunja oba kagamba kasindika abantu ate kati Mukunja ate tasobola Mukunja kati nga bonoolaba nti yenyiga mu space naye just Mukunja yenyiga mu space ey'ekiti mu kaseera kibuukire tokota kyekigenda mu maaso naye kankibuukire kati Mukunja ayinza kati obolaba Mukunja ne bw'atandika Lutalo ku David Lutalo n'abamwetolodde ne batya bagabanaye kati bayinza lugamba gaye abagudde eddalu kati gobola bafaanaganya ki era Lutalo nadda in fact Lutalo n'abanga nakera ku makyanga bw'atugamba nti ajja kumwogera omuntu gw'agamba n'ayogera Mukunja nze kennyini atenyeza n'obutaddamu kwogera ne Lutalo kuba ayinza gaba ono omusajja mpozi nga bateeseza ne Mukunja nti amuyambe mushingirako mu showbiz mu ebiri nesuubira nti oyo ye Lutalo mu showbiz mu ebiri twepushinge nemera tutambuze kino tukuliyetingewo kisikanda awo tutambule tubikola mu mawulire yesha ze tukoze wane zimanyi nesuubira nti ate Lutalo ali kweyo level era Lutalo n'ageza mentioning erinnya lya Mukunja ze kenyini mukubire simu ne mugamba mukama wange ukoze oti si mugamba okoze olya mugamba ku kyokoze twawukanye bonsanga toddamu kumbuuza Lutalo n'amentioninga Mukunja n'akikola nyiza Lutalo kino akivaamu atya ate kati kirina makulu kikino akirimu because ye kenyini akyagala nenga booking zo zibadde zijja Lutalo saawa eno ye muyimbi ndowooza ne saha abayimbi babiri abasinga booking wano e Uganda layira babiri Lutalo ne saha be bayimbi abasinga booking wano e Uganda oba mikolo gya mbaga oba bivulu ekikirize kigaane kati saawa eno bobo oyagala mbaga so n'okuwa ye namba gy'asomyawo n'omukubira n'omugamba nina omukolo gwange guno mwezi gwa kumeka tuli mu March n'omuganda nina omukolo mu gw'omukaaga ajja kugamba siriiwo mpozi nga olunaku lwakubiri n'omuganda nina omukolo kufunayo date mu gw'omukaaga ogw'omukaaga njogedde kumpi mu gw'omunaana funayo omukolo mu gw'omunaana weekend yemu olw'omukaaga oba olw'essande ogw'omunaana guno omwaka guno gwennyini omwaka tetuli mu gwakusatu March gwe mukubira essimu n'oba omukubirawo ku mpewo kati n'okuba essimu eyo gy'agaba yenna agikwata n'omugamba muganda wange nina omukolo gulo mu gw'omunaana ku date bweti gifuna date eya weekend omugambe nsaba Lutalo ajja nyimbire njagala Lutalo ayimbe bagambirawo tetuliiwo ajja kugamba tetuliiwo okuggyako ng'omukolo guliwo ku lwakubiri oba lwakusatu oba lwakuna essaawa zino ali bukuti up to gw'omunaana ezo zonna weekend tewali kati ate olaba bakiddawo omwogezi w'okumikola akugamba mpozi omukolo ogukola gwa 10 kati ate Lutalo kati wano waliwo asinga okuyimba Lutalo asinga emikolo Lutalo wano abantu bali basatu abasinga oyimba emikolo Lutalo namba emu saha namba 2 ne Stabu Wanatolo be basinga oyimba Stabu Wanatolo yes asinga barema nkutidde Stabu Wanatolo Stabu ate wa bei nnyo yagoba na bino ebikaali ate ogenda mu wameka akuba omukolo okuva ku lwokuna paka Sunday milioni 4.8 abayimbi omwagono kati saawa eno enyimba za Stabu Wanatolo empya zikuliko nga luliwana luliwo atayina mpya ali kunkadde bajja kakasa era ennyimba ze empya zayina aziyimbirawo ku mikolo abantu we bazitegeerera tujanjawaze eddaali ala oyo Stabu amuveeko kati Lutalo mulaba edduka ali bachoze ni beki bayimba nabo bagiina ne the most ogamba Stabu Wanatolo
asinga bana abalala ngo tabamanyi bonna ng'oggyeko King Saha ne David Lutalo abo bonna tewali in fact mu bayimbi abakyala tewali asinga Sitabu Anatolo kuba mikolo akakayimba naimba sitaki ni na kati Bakidawo mumanyi Bakidawo nti ye mwogezi w'emikolo asinga wane Uganda. Yes musajja wange mumanyi omukyaza nga kajja kugamba oba byenjogedde bya bulimba nunga jidis kati gwe Sitabu Anatolo singa bayimbi abakyala bonna booking kugambye gwe kwate simo jikubire Sitabu Anatolo mugani n'omukolo mugo mukaaga ajja kugamba siriiwo pozi nga gwa lwakubiri Sitabu kadate Lutalo omunoonya paka gwa 8 nga taliiwo be basajja kati abo be bayimbi sente tebazijje nnyo mbivulu ne mbivulu bakola kati nga saa akola ebivulu ndoza yakisinga ku booking yasinga booking enyingi ez'ebivulu kati Lutalo essaawa eno ate watuwa ali mu tuwa nti kati bo bategeera business eno ate ye Lutalo ye wa border to border Uganda jisa togenda gamba nti bannaye omusajja wange ekyegegwe eyo tebamutegeera Lutalo atawo yabuuka border to border ogenda musanga nga Arua mu makungula ga Kasooli bawani season anti buli kitundu kiba ne season yayo wala abemwanyi bukoma nsimbye kadade tomujja Masaka mugo 7 gwa 8 mwanyi tomujja Masaka anti buli omu abeeramu n'ensawo ye mwanyi buli nyumba ebamu n'ensawo ye mwanyi sigeza sente ebawo eri atundako kilo 10 nafuna omutwalo ogugenda mu kivulu kilo 10 njogedde na nyingi kuba kati mwanyi za bei endebe ogimanyi ekyalo kyamwe kyawa ewaffe wali ekireka abo muri be Kampala kati waliyo kye bayite emwanyi bazipimira mu ndebe efaanana eti endebe kati ng'ebbaafu ebbaafu yes kati ebbaafu y'emmwanyi saawa eno ya mitwalo 4 ebbaafu y'emmwanyi kati ye Lutalo akugamba nze ngenze Bukoma Nsimbi buli maka galimu ebbaafu y'emmwanyi balina okujja mu kivulu n'agenda n'amalayo omwezi omanyi sente zaakomawo nazo ate Lutalo ye muyimbi ayimba okuva Monday paka Sunday ngate mu kikaali temuse mu bantu bawera 100 mu kikaali kyabasibye bwati atandikira bantu 100 kudda waggulu n'amalayo emyezi 2 ngali mu bendo lye Masaka ali kuba kalo ku kalo bwave ne bakugamba ate Busoga akuba nagende Busoga basinga kulimaki ngojeko ebikajjo balinayo ebikajjo binyeebwa amale babayira ebinyeebwa yes ebinyeebwa kati season y'ekinyeebwa ate Lutalo n'agende amayido kati ogenda musanga omwezi mulamba nga ali mu Busoga region yiganga bali maduma Kamuli Duma season eyo ya Kasooli ezeza n'abayimbi abala season n'abayimbi ababa ne season okujjako nga waliwo abayimbi abeetooloolera wano nga beetooloolera wano nga Busoga tebamumanyi ate be basinga nenga wana akuba wano n'obutebe bawanika aleko omuntu mu katebe nga yazzeewo wano mu Vox neko kigula vite kyawanga akikuba eyebweru waliyo don't setting nenga gravity akuba ebyaddala nga tudde mbyokusanga because his performance y'amaanyi akuba naye kati gobobo yagala okumanya nti nno takuba muteeke mu kisaawe musibe ekikaali eyidudi eno ku lwejjinja eyo oba Bukoma Nsimbi ekitaasa mu kisaawe mu kisaawe ewa mu kibinge omugambe ekitaasa eringa ku ggombolola balina gombolola nze byalo mbiwulira bulizi nze ndiwe eyo buddu naye kati nze weri Masaka eriyo gye bazaala ono omusiraamu yagenze mu busamize yani gundi swaba eyo ekigangazi gye bazaala Tone Sempijja kati gwe mutimbe y'ekikaali ojja tegeera kireva yani
bw'otaaveeyo oba olina kye walese ku mbaata okubeera bukubizi manene bugaa jangu tuteese okitwale onyongerayo mmeka kale ate Lutalo bw'atuuka eyo yegiyisa ng'ekigote taleka muntu mu nnyumba endongo ya Lutalo awo nga yasibyawo ekikaali taleka muntu mu nnyumba ate najja e Kampala era n'abayimusa musuke anti agenda ku cricket oval n'ava ku cricket oval n'agenda n'agikuba paka mukono ekakuuto mbajofule Lutaaya wansi ng'oyingira TZ kati oyo Lutalo kati bantu batono abakola ekyo e Kampala wano oba mu Uganda wano batono abakuba boda ku boda to boda musajja yategeka Lutalo Arua balumanyi yategeka Lutalo Arua ne bamuwaniriza n'agenda n'akuba endongo omusajja n'asiima n'ampangisiza n'ennyonyi ng'akomawo yakola sente Arua promota yakola sente fenna n'atuwa sente abali bagenze naye n'atupangisiza n'ennyonyi twakomerawo mu nnyonyi badereva be bakomawo n'emmotoka kati oyo Lutalo yagamba mukama wange kino ze kyokoze sikirabanga okooye nnyo katuyise waggulu kankuteeka ekanyonyi netukomerawo mu nnyonyi Arua kati oyo Lutalo kati baba balina omuwalana eyo bizinesi giraba edduka baba balina omuwalana sikiza kati waliwo abali competition bakuba Lutalo bagala mubulizaayo mu ttaka bagala mujjawo mu space kati bakozesa advantage zino ebyobufuzi agabye enamba y'essimu yagwa yakola bwati yayogera bwati of course baba balina ogikozesa advantage bamuyiwa amavivi ate musajja wange bamuzudde mu time nga talina ttiimu kati nze ndi wano nze nzizze lwa laavu gye nnina kwani ku David Lutalo kyali wano tamanyi nakumanya nti ndi wano era sinamukubira na ku simu sinaba nakwogerako naye ndudde n'okwogera naye nendabe nga kyetaagisa ndivo ekyo omuntu ne bw'aba nze kugambye omusajja ya passion enjitunde miliyoni 3 sigamba nti nali sizikwatangako naye nali siraba nga muyimbi azimpa nga zeekutte wamu wano nakuwa emitwalo 2 ebigambo bibeerawo obeezi abayimbi wano yanze kyovala waddeewo abayimbi nze n'abayimbi anti nze yazimpa yampita n'aŋŋamba nkuwadde show nga ate si byendiko simanyi na Ivan yaŋŋamba omukulu akuyita nengenda n'aŋŋamba nasanga layina apo y'abantu bangi bapulizenta bano badijje bakubi b'amasimu baani ng'abawadde genda otegeke nze nzije nyimbe nga nange ndikweyo lisiti ne naŋŋamba njagala gwe abasooka naŋŋamba olina sente zitegeka nemugamba mukama wange sirina sente n'agamba Ivan noonyeza ddeewo promota asobola okugula show ye tugende tumuyimbire waite ennaku 2 Ivan n'ampita nenzera mu studio ye wali ekabuuswawo nga ku olange we wa road mayor oyayina studio awo nga tanaba kugenda nga tanaba awo we yampita munga waise ennaku 2 kabuusu nga yambuka ku gundi ku munasa olabe emabega wa olabe ekikomera kya Lubiri SS yes kati bw'okijjirako bw'oto ekikubo ekyo bakigenda wa road mayor yes yayina amaka ge yalimu wano waliwo n'ekikubo ekigire ekidde Rungujja butereevu kati waliwo amaka ge yapangisanga awo nga muli studio muli office muli ki nga tanaba kuzimba amaka ge ge yakolamu kati ebintu ebyo we yampita n'aŋŋamba ddeewo sente ziizo deeti bweti tugenda yimba show yo ne mwegayirira muweko emitwalo 5 wakiri egy'amafuta n'agaana n'aŋŋamba ddeewo nzikuwadde yaŋŋamba ekintu ekyo genda okoleko ekintu ng'osobola okukiraba yaŋŋamba baako kyokola Lutalo bwati bwe yaŋŋamba nga mpa ssente baako kyokola yaŋŋamba nzikuwadde baako kyokola njagala obeeko kyokola kati oyo Lutalo kati bw'owulira omuntu sente za covid kakuwuljayo n'ekirala genda mpola sente za covid zino okyajjukira ze baba promota yes wazifunako tewazifunako saazifunako nze
kati gwe kimanyi Lutalo yennyini nnyini yawa bapulizenta wano bapulizenta receipt ne bagenda ne bakiraiminga ebivulu nze sente za Lutalo siziryangako era bazifuna era ndozo buli muyimbi abana abantu be siryangako sente ze kati nze n'ennyimba ze zibeerako ku Rock FM tomuwanga budde namusangako papa azine mugamba nangamba Rock FM njiraba abikoze bitya kati bwali kitegeera obulungi atajja kwetondera nga kitegedde bulungi wano ozakyogedde kwa epia Luswahili eyo nazo nyimba nali zanyangu ate nga songo boost beziraba nangamba njiraba Rock FM kati yali tamainti yiyo naye kujjako nti nasa kyaliwanga divorce oli otya ezokeri kubeeremu awo nasa yali abikola nasa yali musajja wange abikola teyalina nnyo tabu kati Ivan oyo nga tanabagenda ali musajja waffe Ivan ate ye muveeko ate Ivan yali level ndala anti Ivan ye muntu yali yategeera management kye bayita management simanyi oba yali yasoma oba yali yabisoma simanyi mugezi naawe muyivu Ivan yamalanga ennaku 2 nga toyogedde naye nakubira essimu n'akwetondera nenga toyina nnyo na makulu nnyo oba mu bulamu bw'omuyimbi nga toyina ky'omugattako ko ffe Lutalo twamusanga wakabi ekintu ekyo nakiraba ku manager Roger Roger mulaba oyo nze kuba nze mbaddeko naye ebbanga Roger abeera random nakubira essimu wayuli otya gy'oli nakubuuzaako kati yo Ivan Ivan yakubira omuyimbi gy'ali nga omuyimbi waali okitegeera kati be basajja abategeera kyovolaba babeera successful era bintu byabwe oba kutte ku muyimbi nti Roger atabba fana n'akwata spice n'amwambusa waggulu ate gwatadde n'akola ki nakka ne bagamba amuloze kumbe batamuloze management kati omuyimbi tabeerayo ngo manager tabaayo akuba amasimu nkugambye kuddeewo Ivan ye musajja yakwatanga essimu ng'omaze ennaku 2 tomuwulizzaako oba naawe olimbi byo sina byoliko tewali luyimba lulyawo tewali promotion yonna gye mukola ng'oli bibyo naye ali bibye nakubira essimu nagamba muganda wange bro kiki ng'ombuzeeko nga bro wendi tewali buzibu nagamba oli bulungi nti kazi gye nkulabekaawo najja obuuli awo nga zi ku vision najja n'abalaba awo kalanki n'akagula n'aligenda n'addayo kati oyo ye manager kyova olaba nkugambe nti Lutalo bino ebyentalo tabimanyi bipya tabitegeera waliwo omuntu oyamulwaniranga ebintu ebyo kubanga byalingawo si bipya bino ne bipya ku ye kuba Lutalo teyenyigirangako mu lutalo lwonna lwa muntu naye nga bangi abaali bamutomera kubanga yaliko ate industry wetu wetambula etambulira mu kulwana kanampa wano wakoze kino anti business erimu sente business yonna ng'erimu sente katulaba channel eno YouTube nekera ku machannel egamba nti buli video ekuba 1K ya $, ne bwagamba nti ya $5 kati oyinza olaba entalo palana waliwo n'abagenda mu YouTube eri enyini mu Google enanyini YouTube abagenda mu Silicon Valley omuntu asobola n'okugula visa n'agenda mu Silicon Valley waliwo office za Google n'alopa channel yo nakulwana ola bazirwana wano teziriko sente bazirwana kati teziriko sente za kweyiya kati gwe mngamba nti no omusajja agambye nti video eweza 1K ngenda gisasula $5 omanyi $5 kati oli akulabe ng'okubya 100K omanyi sente zoba nazo okikole mu mwezi ng'olina video 5 ng'aziraba 10K abatandika okuba kugambye ajja kuteeka mu visa agende mu Silicon Valley akulope kati ino music industry webitu bibiri industry erimu sente deo nga tumaliriza musajja w'olutalo bubaka kiboyinza okumuwa kuba ndaba era na bino byonna tewali kyamanyi kiyinzamu ogula tewali kubanga kati kankubuulireko nga tumaliriza Lutalo ye muyimbi alina ennyimba ze yawandiika emyaka 10 emabega nga tazifulumyanga kataloga gina emyaka 10 emabega myaka 10 tazifulumyanga kati gwe buza yaledi alina instrumento ezisukka 50 nga ziriko nnyimba nga mweziri awo mu system
tazifulumyanga kati zinatulako ko mu motoka ya lutalo nga waliko oluyimba luyita kabisi kandagala nga tanalufulumya yagenda oddufulumya nendujjukira nga naluwulira omwaka mulambe mabega mu motoka ye nga nawulira sound ya kabisi kandagala omwaka mulamba nga nabiva nako nga simanyi nti gye luli nasooka kuluwulira first time nenzijukira naye omusajja ono kano sike kayimba ke nawulira nga motoka y'omusajja ono omwaka mulambe mabega nenga mulimu obugambo just simanyi byakuyimba nenga buli related ne rhythm yali etambula kati oyo lutalo kati bino ebiriwo asobola bikubamu ate 32 pages n'agitereka n'alinda situation endala lwerijja kati we yakayimba teyakalowooza ndoza na lunaku sike kali ku for you vakanda gaawo akakayimba efuukirawo hiti bwato byakuba yava mu ebyo ebigambo by'embalala eyo abantu bye bafuna obubi najja n'akuba babongoote ogimanyi babongoote yakuba ate kyakuba kati gwe manyi nagirowooleza bbanga ki sajja kayiyo gwe boli kyaza ono yaledi ali kugamba kale ensonga bwezo tubadde nze mukama wange kyenjagala omugamba nga maliriza esebo naye ayinamu okusoomoozebwa nga ye nze kyenjagala omusaba afune ttiimu talina ttiimu emala abayina bakulamaani baani ba ankoloja naye alina okufuna ttiimu solo muyamba mbintu ng'ebyo alina okwongera okwembula ensinga tekinologi social media eyo ng'alinako abantu be ne mainstream byebyo nate naye akimanyi kuba katutalo saawa eno yetwogera talina official manager nti wuuno manager official manager nga bwe yatulaga Ivan nga bwe tulaga Nasa kati ali awo naye ali tanafuna nti akanamba ayinza okuba kyaliko akyetegereza naye akyanguye akyanguye kale tubadde ne Deo Ganyana munamawulire ate futu soja butereevu nnyo active futu soja nnyo n'amaanyi andi wali bagamba nti era bafutu soja banange ate munamawulire ate futu soja agenda bikola atya kakati munamawulire amawulire bakaliya sobola obutabeera active oba okubeera active nenga kaliya esigala etambula ebyobufuzi eba service eba service bwabuweereza saawa yo n'obuvaamu oba n'obusigalamu abantu bebasalawo kikyokola kiki baagala basobola obukujjamu basobola okubukulekamu so yeyo kaliya kale okutuusa next time natunaba tukomyewo tuna ensonga nyingi tujja kuba tukomawo tumyamuko ne Deo alina ensonga ye bwaziraba bwezitambula mu ggwanga naddala mu mawulire wenaba tufunye akakisa ne tukomawo naye ne tunyumyamu mu mbeera eyo tujja kuba tunyumyamu atubuulire ye ebintu abiraba atya abiraba nga ffe bwe tubiraba oba abiraba mu ngeri yanjawulo manyi buli muntu alina engeri gy'alabamu ensonga zino naddala ez'amawulire mwe tutambulira so gwe abadde atulaba atugoberera yonna gy'osonga okuba nga otulabira yongera okusubscribinga n'okugoberera tuli okubaweereza tetugenda vaawo kati tujja baweereza paka we mutuuka ne mugamba nti tukooye genda eri gwe subscribing ebisigadde obindekere mbere bulungi mweraba.